mukwano gwabwe kibagamba kino ekyabaddewo kibeera bizza nti Sipapa yali abaddeko mukwano gwabwe kaizi Sipapa abadde mulungi eri buli muntu abantu abasinga bagambye ayogera kibi kyayagala kuddayo saagala kuddayo Sipapa maze emyaka 3 nga siri naye bagenze omukwata nga wali mu Uganda nga nange wenda anti bagamba oli kumbeera njagala okuddayo nandibadde nkola ki naddayo dda naye ekyo tekineerabiza bulungi bwa Sipapa byakoledde bantu okitegeera ayina abakadde babadde ayamba nze Serena Bata erinnya lyava wa Sipapa okitegeera sisobola kera kumacha nenerabira nti Sipapa yali abaddeko omuntu omulungi jewe oba teri yalumirirwa nga talina kigendererwa teriyo kigendererwa twejjemu obukyayi ekirungi kirungi bangi abakoze enseena ebibikaizi nenga tebakwatwako kibagamba beerabidde Sipapa amaze emyaka 2 ng'ayamba abantu essaawa zino okitegeera kaizi twejjemu obukyayi tubeererewo abantu abali batubeereddewo mu bulamu n'okusimirira olabika olina obulumi bungi ku mutima nina obulumi bungi ku mutima lwa nsonga sirabye mikwano gya Sipapa gye yawanga ffe oluusi n'atwerabira n'otwerabira n'agamba agulira abaana b'ebiseera by'omu maaso eri emikwano egiri muyamba ani amanyi abaana ba Sipapa bwe bali bw'oba walemerera okugenda eruzira okulaba Sipapa omanyi abaana ba Sipapa bwe bali nga wakimanya nti buli kimu ekikye kyonna kyatwalibwa okitegeera kezi so nayagadde egamba bo bali mu mbeera ki abaana teosobola kugamba abaana abataliiko kitaabwe n'ennyaabwe tebasobodde abamu n'okudda ku masomero nti bali bulungi beetaaga kitaabwe okuddeeka beetaaga okuba nga balina ebyokozesebwa teriyo omuntu asobola kulabirira mwana we okusinga gwamukola ki amuzaala ffe twongerako bwongezi ku ekyo abantu Sipapa baali bamwagalanga ye oba olw'ebisente ze tebali kukibaddewo kukimubaddeko badde nsaba kino akifunemu ekyokuyiga n'abavubuka bonna abafunye ssente abajja abefuula mu muyamba abantu yamba omuntu agenda okubeerawo mu mbeera eno saawa zino oyogera ku Sipapa ensi yonna n'ekuvuma ne Sipapa yakwatanga buli kasente kayina si ye yalinanga ennyo abantu baloze Sipapa yali mugagga nnyo okubanga agaba yabawanga akatono kayinawo okitegeera keizi kano kabadde kaseera kakusabira Sipapa kakumubeererawo omujjukiza nti ensi tekwerabidde abantu ba NRM omwana oyo yabanoonyeza obululu okitegeera newankubadde kino ekizibu tekiri ku Sipapa osobola okera ku makyakezi ne bakutwalako amaka agago agatuteetatekangako yadde tafaani bw'oba teweegendereza ekizibu kijja buli muntu tuleme kunyigira Sipapa ensi yonna ekyawe Sipapa twerabire ebirungi byakoledde abantu Bobi Wine gwe yabuukinga yakukolera ne kolabo yavayo n'agamba nti nno oyo omubbi asibibwe we yateekayo ekifaananyi kye sisobola jajinga Bobi kunza abanga muzeeyi wange kubanga y'omu ku babadde mu lugendo lwange otuuka wano nekyennyinza omugamba mu 2014 Bobi Wine ne Sipapa baaliko ab'omukwano era ndowooza okusinkana Sipapa nza okulaba Sipapa Bobi abadde nyinza mutwala ng'abadde taata eri Sipapa newankubadde tamuzaala saawa zino kubanga nze yeyandeetera okwagalani era yeyangaba ewa Sipapa oyo abadde mukoddomi we njagala okugamba Bobi Wine nti bangi abavubuka abakyafuna obuzibu bwe baba tebeegendereza bangi abavubuka nga Sipapa bwe bagenda okukozesa ensobi atuuka ofuna obuzibu obuviirako famire y'okukola ki okusiraana wabula si buli kintu ekyogerwa nti kiba ki bingi ebyogeddwa ku Bobi Wine sirowooza nti bituufu okitegeera so tuleme kumalamu bantu maanyi abavubuka Sipapa muvubuka wa ghetto yava mu ghetto otuuka wano era abadde ng'akolerera kuzimba abavubuka banne obalaga nti teriyo muntu atasobola kola ki kukimakinga kwega Bobi ajja ayambe ku mukoowe bw'aba asobola Bobi Wine ayagala tubeere kimu tujjemu okweyawulayawula tujjemu okwevumangana tulekerawo okumalamu abantu abayamba abantu ngenda kwebaza Spice Diana ne Roja mwebale nnyo temujjangu okwo andoza video eyo gye tubalaze mugirabye ango omukyala Serena Bata yali muka Sipapa ng'agezaako okwemulugunya ng'agamba nti nno abantu abali sente za Sipapa abalenga sente za Sipapa byadigidanga nabo omuli abayimbi omuli banakatemba aba media n'abalabo nabo byamaliranga ko sente ze
tewali n'omwagenda mu kooti wano emakindi kumulabako tewali n'omwagenda kukomera kumulabako batono nnyo naye nga basinga obungi tebakyagala kumanya bifa ku Sipapa mukomera gyali so nga ate yabamalirako ensimbi ze yamalanga nabo obudde buyitirivu nnyo ensonga eno ogyogerako ki nga bwezikale mogira bwotya kusinza ng'embeera nga bwetambula Sipapa ali mukomera lwa bubbi bakiteeberezebwa nti yabba era ojja ku kooti ku lunaku lw'okulabadde lwa kutaano ku lwokuna yabadde mu kooti nga omu ku bajapaani nga nnyonnyola ku ebyo Sipapa byagamba nti byamubbako wadde ng'oba oliawo looya wa Sipapa yakubye omujapaani ebibuuzo kate akabire mukaguli nga bimuyiseemu so byadde bizibu nnyo nange amazzi ag'okumukuuma tusina okusaba entebe atuleko wansi nga awulira nga embeera egamba emunonekedde ebyogerwa bino Serena Bata byayogedde obiraba otya era obyogerako ki yabadde mutuufu nnyo omukazi oyo nti abantu abasinga obungi basusi b'amenvu abantu balamu basusi b'amenvu bwe gaggwawo tolina gwogenda kulaba wadde n'ogu tolina gwogenda kulabako wadde n'ogu abantu balamu magoma bagayita magoma gavugira aliwo bw'ofuna obuzibu bwonna bwonna oba nga bukutuuseko bw'ogenda okumanya munno bw'ogenda okumanya akwagala ennyo bw'ogenda okumanya nti ono ye yali azze kunkuba luseke bw'ogenda okumanya nti ono ye yali anjagalako just lwalinnya oba kunkolerako oba kwambuka madaala lwaki nkireese bwe kityo nti Sipapa azini Sipapa ne wogase Sipapa entertainment yonna yayamba abantu bangi nnyo oba oliawo teyabayamba nti oba ebayambye ebawadde platform Sipapa yo yajja naye nga ebawa ssente nti bangi nnyo bajja lwa ssente za Sipapa ze yali alina tetwamanya yali azijjawa ne oba yali azijjawo naye yali abawa notandika wano lisiti yali mpanvu nnyo ey'abayimbi Sipapa bazenga akola bazenga ayambako bazenga akwatako mu music yaabwe okubeera okutuuka we badde bakola ki batuuse tugenda tandikira mu ba radio presenters bangi nnyo Sipapa entertainment oba Sipapa mwennyini ng'omuntu bawadde ku ssente bapromotinze bayambye okusasula lenti n'ebintu ebisinga muno mwe muli abasajja nga bajjako bomutuuze muno mwe muli abasajja ono omusajja wa ujja yani ono omusajja abike yes nti aba abasajja batukesera nga be ba spokesperson ba Sipapa beboogezi sikiwa nti obwogezi baali babukola nga babukolera ku bwereere kati twagala okuleka example nti Kasuku Brian White bwe yaggwamu oba Brian White bwe yatuuka ekiseera ng'aweddewo Kasuku teyamulekerera yatuuka ekiseera ng'akyayogerera Brian White n'amuwolereza n'akola kintu oyo ye munno ddala okitegeera naye gwe olwoba ofunye obuzibu lwogenda okumanya banno nti omusajja gwe bayita Lwasama yasooka okubeera ng'ayogerera Sipapa wano Lwasama nga buli kimu bibiri Sipapa entertainment era twagimanyira nnyo ku Lwasama olwamala n'avaawo ne waddawo bajja kuba omutuuze abo nga Jacob buli kaseera Sipapa awo atwetedde abayimbi awo atwetedde Melody atwetedde oyo omukyala bambi ayeewo nnyo omubiri gundi Serena Bata bawizo maniza abo na good life yonna nga bali ku Sipapa oyo nga gwe bakama gwe baliyako gwe bakolaki ne kati saawa zino Jose Chameleone okola kolabo ye ne Melody yes ti omukulu Sipapa yasasanya sente nyingi yes mbu mukusookera ddala okusinza ku Sipapa information yabinyumya nga wendi nagamba nti just nga talabona kwatula kigambo nti njagala okole kolabo n'omuvuka gwe bayita Melody muvuka wange yakwata sinyisi lwali $1,000 olwa dola naluteekawo ne bayitawo ekiseera kitono n'amwongera $1,000 kugamba ng'agamba ng'ayagala enkolagana ebeerewo eyo yes okumuwa ssente okukola kolabo ne Melody ne Serena Bata mwennyini yes nabiki byonna yes n'oluyimba lwa Chameleone ne Serena Bata era still Sipapa mwennyini yasponsoringa byonna ate nga bawera ddala ssente ki ennyingi nti bano abasajja balina amanya bwe bavaayo at least munno mu kabi ye munno ddala Mr. Wagwa nteri kizaamu maanyi nga kubeera nga bakutadde mu kalooka ako ng'olengera mukwano gwali wali akute kutama wakiri oddamu amaanyi era bakuzaayo eruzira ng'ogamba ye kale wadde nzizeeyo naye abantu bange banfuddeko olaba nti abamoli bajja ku kooti n'abantu abatonotono nti olaba nti abako nakamwenyumwenyi buli gwalingira bwatula nga asimayiringa yes
nti kati oyo omuntu ne bwaba avuddeyo tateekerawo omutima gwa kuyamba era ajja kusigala ng'akola ki ng'ayamba naye abantu tebakyagala kuyamba because nti abantu abasinga obungi bayuza abayimbi muli bayuza abayimbi bayuza nti bogwamu misinde tobalabako gye bakola ki gye bayita example gyagirabira ku Brian White bantu tugeresa ku bantu balamu bantu abaliwo saawa zino nti Brian bwe yaggwawo bano bonna ba DJ Mike abali beetika obuwunga tebabona foundation tebaddamu kulabika ng'oluseko olwo luweddewo bamaze okunuunanuuna kikoze eki kiweddewo nti tetusiima Sipapa ne waba nga sente yali azijja kale nga alina dola ze zaakuba akuba abantu be yali akuwa era naye wali olyako nti kati waberedde mu kaseera kana akazibu naye wandibadde omubeererawo Serena Bata kyayogerako nsonga nkulu nnyo erimu eggumba ate Serena y'omuntu aba ali ku soosi wali nti ye yalaba nnyo ensaasaanya Sipapa gye yali ateeka ku bantu bano abasajja bano yabalabanga nnyo nga bajja ewaabwe nti byayogera tayogera byanjwanjwa senga abadde muntu mulala nnyo twandibadde tugamba nti awaayiriza naye ono omukyala wa Sipapa yali mukyala wa Sipapa kitegeeza gwe baali bagamba n'okugamba nti oli mubalireko emitwalo 5 kamiliyoni oyo neyona mubalireko obukadde 10 okitegeera nga Sipapa nga mukyala Sipapa Serena Bata nga yakola ki yabala batya batya abantu balamu twerabira batya kakati womanyira mukwano gwo mu bintu biringa 3 ebyokunsi kuno ekisooka kukomera ekyokubiri kufa ekyokusatu bulwadde awo omanyira nti ono ye munno oba ono si munnange abantu abasinga obungi batwagala nga tugenda kuziikibwa nalooka wandika ku status rest in peace nabeera nga rest in peace naye ng'omuntu mulamu abaddewo kuba bwe bukeera ku makya kamiliyoni mwennyininyini n'avaayo kuba namwidde nga yennyamira ng'agamba Bobi Wine teyamufaako shoyo bwe yakola ki wamuwulidde stage bwe yagwa okitegeera nti naye kimuluma nti Bobi Wine n'atavaayo kubaako kyayogera ku stage just stage negwe ku Sipapa oli luddawa gweoyagala bakwogereko Bobi Wine akwogereko nga stage obwegudde of which tetwamanya oba yalina stand negwe ku Sipapa oli luddawa wali oliddeko ku sente ze nkutidde gwe ozanyisa n'abayi gwe n'otunuulira sho nga mulimu Justice batunda gundi buno babuyita batya obwokugaaya bologamu n'abenkoko gwokimanyi nti gundi ezo bazizimba nga zina ne godawuni ezo siteegi omwana kimulemerera kudda wansi eri n'asinzira ng'abaana 5 ne bakisukuma sa ntikati kamiliyoni saa zino wabaayo ayagala Bobi Wine yamugambeko amusaasire naye aveeyo abeeko kyawandika Sipapa ajja kuddamu amaanyi buno obubaka abasibe gye babeereyo babeera ne TV zibatuukako amawulire bagalaba okitegeera babeerako bwe batuukako nti munnange oli eno naye abayimbi bakoze kaweefube let us save omusajja waffe let us be we need justice for Sipapa okitegeera we need justice hashtag nezikubeera nga zikola ki nga zifuluma awo Sipapa ajja kuddamu amaanyi kuba kati ebasajja abo balaba yandibadde akwata sente n'aziteeka mu bizimbe naye sente meka zatadde mu music industry one meka nyingi ataddemu abaana abagulidde obuplotipoti abo bonna babike balina obuplotipoti just because of sente za Sipapa obana butubanenyeza bwerere because olw'omuntu gobeera ng'okola naye naye nga just kibagata business nga temuli ba mukwano tubeera nga nkola nayo business ekitegeeza nti kiteekeddwa kutufula ba mukwano tibasobola okuba nga bakola nga bukozi business naye nga si ba mukwano nga tubanenyeza bwerere as long as mwamala ebbanga kubanga kati omukwano sometimes oluusi gubeera gwa nnaku 2 3 nkusanze Mr. Wagwan njagala tukole bwe tunibe tuti sente ziizo bonaabo nkoledde nga kiggwa naye gwe omuntu ne mugenda ne mu myaka 2 eyo gye bayita longo term ne mugenda ne mu myaka 2 myaka 3 kyogamba ezo ziba business ki mutuuka ekisera ne muva mu business ne mufuuka baluganda ba mukwano baluganda nti woba ofunye obuzibu nange nja kubeererawo naawe onaaba ofunye obuzibu nange nja kukola ki nja kubeererawo bayinza okuba batya nti bayinza obateekako bino ebisango nti olw'okuba Sipapa alina ebisango biri nabo ne batya ne bagamba why omusajja ayinza okubeera nga alina ebisango bye naffe ne babiteekako naye osobola okeera ku makya
baleese omusango ku gundi emakindye nojja nobeerawo nakulengera bulengezi wali teyeetaaga kingi nnyo nagamba yeye kasenga kamiliyoni yaliwo olwokuna ku kooti awo kiriza obagana oba senga melody yaliwo olwokuna ku kooti awo kyandibadde kitya Sipapa yandibadde nga musanyufu nnyo kati weewuunya oli ex we Serena Bata ye yandibadde talabika nayo ex bayawukana tamulinamu mwana tewali kye yatwala tewali kibagatta teyandirinnye nayo naye n'abeerawo nti bannayuganda naddala abayimbi tuyiga okusiima tetujja kufuna bagagga nga bano bajje bateeke mu music waffe nga tetulina kye tubazaako nga ffe tubagalako bwagazi kubakama kubanga n'ente gy'onaakama ogiwa ebiwata munno mukabiye munno ddala saa zino abayimbi mulina okumanya nti bali abantu babeera babeetaaga ati Brian saawa zino eyalumwa ku musota era bwe yaddamu saa zino ng'agamba agenda kola guni ndowooza olaba strategy yakola nga tayagalako omuntu mulala yenera yakosa bannamu yeri twabalega nabbategeera ng'alondamu bano abambanga oluseke ng'agobedde eddala eri okitegeera nti omugagga naye asimba n'amanya nti bano abasajja bange tebanvuddeemu nze nawulira Sipapa ebiseera waliwo lwe bamukubanga ebiseera ebyo nga yakasayininga melody Serena Bata waliwo awo n'abayimbi abalala olwa mwalimu ne Ice Kiba oh my baby penzi I'm addicted to you olimbo olujjukira oba Ice Kiba yalinawo abayimbi balinga bana batano naye nga radio zonna nga yalondamu ba media personalities ab'enjawulo n'agamba kati nja kukola ne Yasin DJ ku CBS nkole ne James Popper ku Gundi nkole ne Abike ku Metro nkole ne Gundi nkole ne Jacob Omutuze ku Dembe bonna nga abavugira nga alondamu naye ng'era owera ddala ki akaja nti balina eddoboozi bwe bavayo ne bagamba bannaye tusabire Sipapa bannaye tukole bwe tuti osanga wabeerawo ekibeera kikola ki kikyukamu naye tetusiima bannayuganda tetusiima bannayuganda tukwata omukono ogutuwa ekyokulya ate gwe tutema gwe tuyimiriddeko omuti ate lyetabire tukola ki lyetutema nti kati Sipapa naye tagenda kuddamu kubeera ng'ayamba bayimbi tagenda kuddamu era yeemoleredde era naye kati ayize bwaviirayo bw'ati ndowooza neddiru tajja kuddamu nazikuba bw'anaaba azikubye tagenda kuddamu kugabanyaako kkiriza obagaana nti bano abantu bakuleetera kamera nga baagala kumanya otuuseewa bw'oba tolina kyovaako tebajja kukuleetera kamera bakuleetera kamera nga bakugoba mu nnyumba bakuleetera kamera nga bakukutte tebajjayo kamera zaabwe ng'olina kyotuuseeko nti wano we bakwata Sipapa buli omu yali amuyigga nga buli omu amunoonya nga buli omu kiki Sipapa naye nga tebamuyigga lwa bulungi lwa bubi nti banoonya mawulire nabo gasobola kukola ki kubayisaawo tebamuyigga lwa bulungi bamuyigga lwa buki lwa bubi nti twagala nnyo ebyonoonese okusinga okuyamba bannaffe era tufiiriddwa abantu bangi nnyo mu ngeri ng'eyo kale toyanzeege ensonga za Sipapa zeezo agenda kukomawo mu kooti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ayinza okuguwangula omwezi ogwokutaano omwezi ogwokuna guno tuli mu gwakusatu akoma mu gwokuna ennaku z'omwezi nga 3 mu kooti emisango nti mingi jjulira ddala emisango giringa 12 okusinza ku information gye nnina ayinza okuwangulako omukaaga egimu bagisindika mu high court mulala gikyali eno so ensonga tulaba nti asooka tumusabire si byangu n'akatono si byangu naye nga tusaba amateeka gasale amazima obutuufu bwago tulabe omukulu oyo bw'abanga emisango giringa yagizza ekibonezo kibeewo naye tebw'abanga teyagizza era bisalibwe mu mateeka asobola okuba nga atambula bulungi nnyo naye omanyi ekintu ekizaamu omuntu amaanyi kwe kubeera mu kkomera ne bakugamba nti Mr. Wagwani azze aya ombusibe ng'oli mu kkomera ne bagamba nti Mr. Wagwani azze kyali wazze kulabako sikiwa nti abantu bano balinnyayo ne mu kkomera eyo gyali era tebalyogedde nti tebajja tebalinnyayo ekyo kyekintu ekizaamu omusibe amaanyi ne babeera bamusalidde nti kati gw'oli ku life imprisonment nawulira bulizi nti eriyo bakyaliba nga abazze okundabako kati twala tugende senga wabaddewo Lion Island yonna neyetegeka nagamba tugenze kukyalirako ku mukwano gwaffe Sipapa wandirabye essanyu lya Sipapa lyalina naye ekikoze omusibe naggwawo yena n'omulaba nga obuwunga envisansi okuvaamu obuwunga bantu be kumusuulirira tweyanze tetugenda kusukkawo wano leero tukobaza olw'okutulabanga entakera ku emboozi mu UG
nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan na Wiz Kaldem. Mm. Kwatagane.